Kadama nga gwe oyina emize gino wammanga kwata pasipoti yo obeere nga oddayo e Uganda mu bwangu katokaddemu. Kadama wenna ng'oyina gino emize gye ngenda okwogeramu kano akatambi oba gy'ogenda okulaba, kwata akataboko ebikwatako byonna n'ensawo yo obeere nga okwatirawo ennyonyi ekuze mu ggwanga lyo Uganda ng'okyali mulamu. Bw'otakola ekyo tugenda kuzzaayo ng'oli mulambo. Mmwe abalina obubbi obususse, igwe ng'oli mubbi totaliza buli kimu, oli malaayo oyagala abasajja ab'omu nnyumba ya mukamaawo, oyina emize gy'okwerondalonda, oyina olugambo munnange togenda kumalako, oyagala nnyo okulwana, oyina obusungu togenda kubanga omalako. Yenze Adita subscribe nga ku YouTube channel eno, buli katambi konna ketuteekayo kabeere nga kakutuuka ku comment nga tumanye ekikyolowooza, ate era eyeetaaga okutumirako ekyokola okimanyi entuukirira, ayagala okunkubirako naawe ekyokola okimanyi Instagram page yange weeri ekosa Shila Adita page, jangu onfollowinge onkubireko ombulire gwe kye weetaaga tubeere nga twogerako. Mu katambi kaneeno tugenda kuleetera mwana muwala gwe bakwatidde ku ofiisi n'ebintu ebibbe, ngabbye buli kimu ekiri mu nnyumba ya mukama we yabadde abulako, kubeera nga abba amasepiki, kubeera nga abba amabaafu, kubba sabbuuni, kubba bitanda, kubba bintu byanjawulo, naye nga yasombye buli kimu, omuli empale z'omunda eza mukama we, underparty ne underparty za baba, empale z'abaana ba baba, amasimu, obukofiira, vesiti, buli kimu ky'omanyi n'obuveera obuteekebwamu zubaala, n'abeera nga bwo abupakinga. Kati wano wenjagalira mmwe abagenda olaba akatambi kano munnyinyonnyole ebintu bye mulaba mu katambi kano bituufu omwana ono yabikoze, kuba we all know naddala ffe abakolera mu zino ensi nti no things like this, yes they do happen, but it's really rare for a Ugandan okeera ku makya n'abanga abba buli kafankunaali. Tugenda gendako mwaka katambi tukalabe tukomewo, ate era tubeere nga tukanyumyako. Inze naawe kyentegeeza subscribinga nsanga ku social media handles zange zonna nga nkozesa Shila Adita page, Shila Adita page. Katugendeko mu katambi. Ono okubba si kwa kintu kiramu. Ajala atuswaziza babadde bamubuuza esimu gye banoonya n'alimba nti yagireseeyo naye ngalabayo iPhone. Okuswaza si kwa kintu kiramu, kyanga tubangawo tetufunangako obukofira bwa baba, esente zonna n'azibba manye okubeera nga mulimu stocks nga 8 za boosi we zonna nazitwala. Okitegeera ajala wuuyo tonula eno teri kusonyiwa kwamu, gwe nga wadde tebasonyiwa ng'obibba nga twabasonyiye ng'obibba. Omanyi okuswaza k'otuswaziza ofiisi namba ekitabangawo, gwe gusoose emyaka gyemaze muno mu ofiisi. Esimu iPhone olina na bbiri mama, n'otwala neya mutabani waabo, ate n'otulima tuwazireko eri simanyi mukka abadde engoye mbukebera mpola madamu sinika amanyi. Wano ekibuuzo kyange we kiringa gw'omukozi, akatambi ako gwoba okalaba olaba kiki ekimisinga mu katambi ako? Nze nga Adita ndaba ebintu bingi nnyo ebimisinga. Ndabira ddala omwana w'abendi gwe bali mu kuwaayiriza, ndabira ddala omwana w'abendi gwe baagala okuteekako emisango abeere ng'aliima, ndaba omwana w'abendi gwe baagala okukolako ebintu ebikyamu. Ate nze waneno wenvumirira Bannayuganda be bateeka ku makampani nga gano, babateekako okuyamba Bannayuganda bannammwe, wabula tebabateeka ku kwegatta n'Abawarabu, kubeera nga mukaabya Bannayuganda bannammwe, mubatulugunya, mumanyi okubakuba, ne mubateekako amagwa, ne mubasibira mu makomera, mumanyi n'okubatta ani n'owengeri, olw'okuba nti nno gwe bibona byonna obikola osanyusa Omuwarabu akumanye nti nno okola nnyo ne weerabira. You're playing with your DNA, your original DNA eyokubeera nti mwenna muli baddugavu mwogera olulimi lwe lumu, which makes you people to be sisters in different mothers, different parents, but in reality your sisters, omwogera olulimi lwe lumu. Wabula nze nga nkitegeera bulungi nti omwana ono bamuwaayiriza era ebiri mu katambi ako bintu bikyamu nnyo, bifu nnyo, era
nga ndi mukawenda kakunoonya muntu eyakutte akatambi kaneeno okubanga tuwayamu naye woba oli awo ebintu bino bye bakola babimanyi nti bibi ate era babyesaleko kubanga balumya bannayuganda bannaabwe wabula ate nga tetugenda kukoma okwo ngenda kubanga imbaterawo akatambi akasinze okugenda mu challenges ez'enjawulo omwana muwala enkuba kyeyo eyavuddeyo n'akaaba n'agamba asenga kisoboka omuntu yandivudde mu Saudi oba sekyo batuteerewo baasi ezitwala abanayuganda babeere nga baddayo ewaka kuba mpulira nkooye noozo challenge kanze kuteerawo waneeno obeere nga oziraba nga gwe yasubscribinga ate era tukomewo tubeere nga tweyongerayo mu mawulire gaffe. Bannange Saudi yeetaaga takisi etuzaayo Uganda. Yeetaaga takisi etuzaayo. Bannange Saudi yeetaaga takisi etuzaayo Uganda. Yeetaaga takisi etuzaayo. Challenge ezo zirabye bulungi nnyo era nga trust me ze challenge eziri mu kutrendinga right now ku mukutu gwa TikTok olw'ensonga nti abanayuganda bawuliriza akatambyako ne bakafunamu ebibasanyusa kobo katukaleetere okugowinga viral everyone abeere nga amanyi biki ebigenda mu maaso mu nnyumba y'abankuba kyeyo eyo tugiyita nnyumba y'abankuba kyeyo lwa nsonga abantu ffenna abajje n'okuyiya ssente gye tukuŋŋaanira awo nno ebizibu ne bitusalako buli omu ajja awa experience ye wabula nga tetugenda kukoma okwo bannayuganda tubaguwoninga nnyo naddala mmwe bakadama ne tubagamba mufuge emimwa gyammwe bwe mutaafuga emimwa gyammwe ojja kgenda okutuuka ku kisaawe ky'entebe nga oli musibe tubagamba mufuge emimwa gyammwe lwansonga onootuuka ku kisaawe ky'entebe bakuteekeko empingu bakusibe olw'ensonga wazannyira ku muntu gw'otalina kuzannyirako kati nno wano wengenda okubaleetera akatambi ka mwana muwala eyakoledde fulufiga akatambi k'obuwemu akatambi kano katambudde nnyo ku mikutu gya social media ne trust me nkimanyi nti nno omwana ono wanaagenda ng'akola obutambi nga bwe buti ajja kufuna ebizibu nako akatambi katugende tukalaba ate era tukomewo tufundikire video. Fulufiga weetuma fulufiga naye ng'oli fulumana olowooza lwaki oli fulumana ziri ensonga ezi akatuliko akettako kana akanyampa luno olunyampa lw'ettako lyo n'ekituli ky'emmana byagenda byandibadde kana akatuli k'ettako nga kali wano n'akemmana nga kali wano naye nedda ebibyo ekituli ky'ettako kye kituli ky'emmana kuba amaziga gandiyise mu ttako amazigo fulufiga gayita mu mana nze nsaasira omusajja ali eyo ng'okwana fulufiga nawe nojja mbu n'omukomba emmana fulufiga bamukomba emmana bagayizi nyala mumbulye fulufiga naye bakyakomba emmana mwana bakyakomba emmana nze ndimanyiga akazindala eno ye style yange naye fulufiga bakyakomba emmana va mu kutusinikirako amannyo ffe twajja okukola nga tuzekolerera abaana itsoke ne famire zaffe gwe obeera wafuna chance Uganda neekulamira n'ofuna abakukomba emmana n'ofuna embwa ezikuzina emmana embizi z'olunda nezikuzina emmana n'ofuna chance n'ofuna omukisa gw'essente nga wagufunira mu mbizi nga zikuzina nga zikukomba emmana n'ofuna ssente ffe twafuna mukisa mu Uganda gufuna ki ssente netusalawo tulinye tujje tukola obwakadaama tubeere bamasiikini okitegeera tubeere abantu kale naffe tweyimirizeewo kuba fulufiga sisuubira nti nze wali ondiisizaako toliisanga ku bakadaama buli kadaama ali eno fulufiga si gwe omulisa si gwe olinsa ensi nnamba oyasamira abantu okitegeera ffe twekolerera abaana bali mu bwakadaama naye bazimbye abaana bali mu bwakadaama beekoledde essente lyabwe bamala tebagenda kujjawo okusiikiina gwe tolina muntu n'omu gwe wayambye mu bantu abogera munsi tewandiyogedde just olega mu bulenge gwa mmana emmana eyo yaggwako oli kufa abaana abato abasajja bakyasobola otukomba emmana naye fulufiga tokyalina musajja kukomba mmana tokyalina musajja kukomba mmana leka ffe bakomba emmana tuleke tukola obwakadaama okimanyi esaawa zino tulina embuzi zaffe tudde Uganda ffe tuliwo abali bagini ffe tulina embuzi zaffe nyabo tudde Kampala nga buli musajja yayaana gwe buuza nze abasajja abalaba ku kasolo kange kanyirira fulufiga nkusiba ssente sitama mu ndabirwamu giteekewo ki wansi wabuwalayo olaba oba tolina bikuyiro muno mu mbalakaso oba si waddugavu okanyako okuba kizigo naye embalakaso nzirugavu zonna zakuusira zirimu oba biki okitegeera soka wetunulire mu mbalakaso sooka olyoka omanyiira abantu b'omanyiira nze ndikawuka fulufiga kugwe ndikawuka naye tosobola kundinnya wansi n'onzitirawo fulufiga ngenda nze nenkukwatako nkukuba ekikonde eki nkukuba ekikonde kimu nonyampa ate onyampira ensi nnamba fulufiga onyampa nga nakutteko nkukuba nonyampa ofuuyira ensi nnamba fulufiga nja kuniera amazi
njakunyera amazi oba mwana bakunyokeza amazi mu bwongo toyina magezi okitegeera toyina magezi kati bakadama chichi kati atukoze ekyenyawo chaka chichi kyetukoze nye kiri olaba nze mukama wange ali muno mu nyumba naye tanyega ndi mu kiwungola video zange okitegeera kyawo kye ekyamakulu ekituvumisa mwana njagala ffe tukola miringi twalingirire mind your business bakubaana tuleke tukole tukola sente yaffe abawalabu batunyampidde ffe kannaffe katumire amazi gaabwe ffe fulufiga soko sebinge sala omutunta mwana yakuba omutunta tewamuwulira mwana yakuba omutunta bamukwasama fulufiga emmana ekugazeeko ogaze emmana emmadi kulinga kajegere kemmana fese kulinga kawanga kemmana sekera neffe sebo tumanye ebyo ebigambo akatuliko akettako kegattane emmana amazzi gayita mu mmana kyokka nawe mbu abasajja bakyakoma emmana kati musajja kyava eri akombe gwe fulufiga emmana aleke weyange da fighter bambokrati fulufiga weberere munkimanyi nene ononoonya gamba swati yo gamba timu yo joina yo mundu antekako swati timu lozo gera kunteka na lufenya bastard walinye kuyamaje watumanyide nawe leka muloza fabaje kole ne wakadama tuli nsolo oba tuli bantu mutu fudde twegamba buli agala kuzanyazanya kufulinga na amazi dira zinengalo biyo zekwe mukatulike tako naka toja yata tolinga na katulika tako nakamana dira omukono mulambo gusonse ku mukituli kyemana kuba gwafuuka mu watwa obujja kutekane mu nnyindo naye ffe wabo walinye kuyamaje kuba ffe twakola ne tulinye ennyonyi gwe kulinye ennyonyi okita kyange olinga amazi fulufiga olinga emmana eyakazaala omwana eyakayitamu omwana eyakava n'emmwezi kasesema oli kinene naye nga nze nakukutte nkukuba ate nkukuba ekikonde eki n'opamira Uganda namba nkukuba ekikonde eki n'opamira Uganda namba n'oginiira amazingo wabukabuwaduse kyannamukaka kannabulemu simanya mbaale simanya bikoze butya bonna n'obaddukanira naye nga nze nkubye ekikonde kwe ngati fada fighter gemanye egwe nonya bawampa nze nomunnanga ate nolowooza nkuvumye just nkugambako bugambi totusindikirako mannyo kitegeera emmanayo yavunda ezaffe kale zakatandika okugagagaga kuba kale omanyi buli mwana ali mu myaka nga 20 mu gijo emmana ebeera atandika butandisi naye fulufiga ngusiba sente oba sitama otunule mu ndabirwamuyo olaba emmanayo teyeetolodde envi ne luno olutuli lw'ettako olaba teyeetolodde zino envi enjeru toddamu tusindikirako mannyo wagaga emmana tokyalina nadda omuntu akufumitayo yadde oluggala okugjako embizi ye olaba n'embizi kati yakuzako wazikulinnyamu kigere abagala okunkolokota ikisoke sina mbolo janyi yadde negekerezo sina n'omugwe ngana kunkolokota sina mbolo janyi yadde negekerezo kunkolokota ngayo mwagala naye nze kano njagala mukashi yalingire fulufiga yonna naka akatambi mukalabye akakadama munnaffe olunaku olwaleero ensazeewo okwogera ku bawala abakola e Bulaaya oba abantu be bayita bakadama nga nange mwendi bo nga tebawudde okola mulimu kyokola mulimu kyasongazo oli munsi ya muwalabu obeera kadama omuwala oyo akatambi ako katambudde nnyo wabula nga kyetumanyi nti nno bw'anaagenda ng'akola obutambi bwebuto she might get hurt in one way or the other ate era nga tebagamba nnyo mu abaana abakola e Bulaaya mulekerawo okurekodinga obutambi talina makulu naddala nga buvuma abantu betuvuma balinawo okumanya balinawo okuse balina ebintu byabwe bakola ba mafiazi ojja genda okoma mu ggwanga lya Uganda bakukwate ng'omusango gwe bakwatira wavuma omuntu oluusi nga gwe nobyerabira wabyerabira naye nga wakwata essimu yo ne weerikodinga n'otandika okuwemula omuntu n'omuwemula n'omuteeka ali olinga kino omuntu oyo wanaakukolako obulabe mazima ddala omusango ogugenda kubeera gwani gugenda kubeera kwoyo koza obulabe oba gwe eyanoonya obulabe ekyo nno kyondekedde mmwe yenze Shira Adita subscribing ku YouTube channel yange ensangayo ku social media handles eri gwe ayagala okunkubirako ku Instagram imbeerako nnyo nkosa Shira Adita page jangu oneyungeko embagala nnyo see you in my next video.